Mugamba muti abagalwa balungi abeekuumira ku Senga 5256 olwaleero nzize okwogera ku bakuli. Mbadde nali neewaza ekintu kino nga mpulira bakyogerako ku TikTok, Facebook, kati kyekiri mu ddiiro buli muntu ayogera ku bakuli nga byasibukako omwana muwala ayitibwa Dr. Halima ng'asangibwa ku TikTok. Nze nno njogera ki ku bintu bino eby'ebbakuli? Nze ndowooza buli muntu alina olukusa okukola ekintu ky'aba ayagala oba akaseera katuuse ak'okwezina. Tolina buyinza busalirawo muntu ngeri gy'alina kutambuza mu bulamu bwe. Ky'ova olaba abamu beesanga nga beekola ne mu bubina. Si gwe amusalirawo kasita yabeera ng'akyagala ate nga nagwe akikoze naye tekimunyigiriza. Nze sikirinaako buzibu. Nze nga Senga Faith njogera ki ku kintu ky'ebbakuli? Ebbakuli nnungi. Actually mwaba takimanyi nakimanya ebbakuli egatta omusajja n'omukazi. Era mwegendereze mu abasajja abagwa ebbakuli ng'ogwa nnyo omuwala ebbakuli. Omuwala oyo bw'omukyawa oba bw'akukyawa kizibu okumwerabira. Oba ekyo mubadde temukimanyi. So ebbakuli ekuyambako okugatta so close n'omuntu wo. Kankitwale nti lyandibadde nga ddogo naye tetemugamba nti ngambye eddogo si ddogo. Wabula omuntu gw'ogwa ebbakuli sigambye gw'ogudde olumu asita mubeera nga mweteera okwenuunako oba okugwa ku bbakuli onuuna ku busolo. Ebintu ebyo bigatta nnyo abantu. Olaba okwegatta obwegassi scientifically nga bakikunnyonnyodde kirina engeri gye kidrawing omuntu closer, kirina bond gye kireeta wakati wammwe. Kyova olaba abantu mmwe abagenda beegaddanga n'oli n'ono mbasaasira. Koganga tulina na kigendera lwaki weebaka n'abantu naye gwe buli omu oyagala omulozeeko. Si kirungi kubanga okwegatta kisukka ku ffe kye tulaba. Omuntu okugwa ku musino oba okugwa wansi eyo n'akomba kisukka ku ekyo gwe kyolobooza ku bwongo obwo. Kisukkawo. Kirina bondi gye kiteeka wakati wammwe. Dr. Halima yanyola nti okomba wano. Mbusimanya ewafulumya bbi wali wano. Ate ewafulumya bbi oba oyagalayo ki? Oba oyagalayo ki? Mbadde manyi oba ogwa bbakuli. Omuntu okasita abanga muyonjo. Banna ebbakuli terina buzibu ate ewooma ey'omuntu omuyonjo. Sigambye ey'omuntu omukyafu kuba waliwo abantu abakyafu waliwo abaana bawala bakyafu nga ogwayo olaba nga n'okumuzina obuzinyo owulira nti ewunya kati ate osobola otya okugiggwamu. Ebbakuli nga yo oba emmana nga yo eyina oluso olwayo olugivaamu. Era ebbakuli omuntu ogikomba tekitegeeza nti ewooma nti agenda sangayo supu oba bikimbo oba sukaali nedda. So wobanga gwe tokyagala nga gwe omuwala obukikola it's fine. Nagwe naawe omusajja oba tokyagala kikola it's fine. Nze mbagamba nnyo nti ebintu by'okwegadda nga keebe sitayiro ki kakibe ki mu kwezina. Kyetaaga nga mutudde ne mutuula ne mubitunuulira abantu babiri ne muteesa ne mugamba nti katujja kukola kino oba kiri. Wano mpitawo oba wano siyitawo. Bino sijja byenyigiramu oba nja byenyigiramu. Mukitegeera? So kirungi nnyo okwogera n'omuntu nga tonnaba mugamba nti njagala kukola kino. Oba mbadde nsaba tukole kino. Nga tonnaba kimukola kirungi okwogera naye n'omugamba nti oli okke nakyo n'olaba point ki gy'aleeta. Ate naawe omwana omuwala tokakka musajja kubanga owulidde nti mukwano gwe yakunyumiza nti bannaye bangudde ebbakuli ne ntuuka ku ntikko bangudde ebbakuli ne mpulira nga ndi mubire bangudde ebbakuli ne mpulira bino na bino. Tokakka mwagalwawo kubanga si ekintu kye bakako omuntu bakikola out of love. Era omusajja okugwa ebbakuli aba akwesiga. Koziko nti kuba nti kati ennaku zino byayonooneka osanga omwami nga ye ali obsessed nakyo nga buli gwe yeegaddanga naye amugwa ebbakuli. Naye nga ebiseera ebisinga oba ensangi ziri sijja gamba nti byakikadde nnyo kubanga ebintu bino twakabitandika si kati naye mu kyasa kino. Naye kikolebwa abantu nga akwesiga yeesiga obuyonjo bwo akwesiga ate nga akwagala. Kubanga si kyangu naye tekirina buzibu. Naawe wagamba nti simanya eri gyafulumira ate waneeno wakola watya. Tebanuuna eri, banuuna eno waggulu. Gwe oba weebase ku buliri bwongo omusajja akuyingira akabinako kaba katunuulidde musajja. Gwe wali olabyeko gwe bagira mu kabina nga bamuzinamu missionary era amukyusa okufuna position ennungi. Talinza muzinira mu missionary. So nze sigamba nti kibi sigamba nti kirungi nze ngamba nnyo nti omuntu kyayagala kyaba akola. Sigana muntu akyagala ate era sigana muntu atakyagala. Buli omu alina choice ye mu nsonga z'okwezina oba ensonga z'omukwano. Buli omu alina engeri gy'atambuza ebintu bye mu kisenge. Osanga oli nga gamaze kabuzi sigyagala ng'ate omulala kwafiira. So bwe guli. So Dr. Halima okutangaza mu kye yayogera ndowooza ekigambo ekituufu kye yandikoseza kyandibadde kyagamba nti
buli muntu akole kyayagala kuba bwe kiri tolinza gaana muntu bantu bakulu bebeegadanga si baana bato teri mwana muto yeegadanga bantu bakulu bebeegadanga kitegeeza bamanyi kye bakola bamanyi kye baagala tekiri hereze singa weegatta n'omuntu nga mukyafu weegatta n'omuntu ng'alina STD weegatta n'omuntu ng'alina UTIs si kirungi kuba kisobola n'okulwaza kandida w'omu kamwa nga weegase n'omuntu alina kandida ate nga naawe immune system eri wansi kubanga kandida aluma abantu abalina immune system oyo w'omu kamwa akwata baana bato abali wansi w'emyaka 2 myezi 2 in fact oba omuntu omukulu nga immune system eri wansi oba tugambe nti amaanyi agalwanisa endwadde mu mubiri nga manafu kandida wasobola okukwata ow'omu kamwa ng'ate era ogudde ebbakuli y'omuntu amuyina naye singa omuntu wabeera nga ali STD free ali UTIs free ng'ali safe nga muyonjo tekiyingiredde n'ekizibu kyonna ky'osobola funa bingi byempulira nawulirako n'omuntu agisomesa agamba osobola okulwala kansa kiki ekitalwaza kansa waliwo ekintu ekitalwaza kansa mukimmenyere muŋŋambe nti kino stiri waya batugamba alwaza kansa plastika gwe tulirako batugamba alwaza kansa ebbumba erwaza kansa esefuliya erwaza kansa so kiki ekitalwaza kansa nga ne mashini ezikola ebintu bye tukozesa batugamba zirwaza kansa n'omukka gwe tussa gulwaza kansa so ekyo tisiyinza kivaako kisimbako sira nti ebbakuli erinza olwaza omuntu kansa simanya weemimiro oba olwadde bibyo si bbakuli oba olwadde bibyo ng'omuntu yenna bw'alwala kubanga si yenna amufuna tiamufuna mu bbakuli so wamma abantu bange mwabaagala okunyumirwa ebbakuli abangoberera mugwe ebbakuli yammwe nze sibalinaako taabu atagyagala naawe gireke teri akugamba nti oba nti togigwa oba nti gigwe byampaka nedda era nkubiriza nnyo abaana abawala bw'obanga olina boyfriend wo ng'owuli oyagala kugwa ku bbakuli omusaba mu bulungi waba tayagala tokimukaka togifuula nsonga erinza kuleetera mukwano gwammwe okutuuka ku endi kubanga aganye okugwa ebbakuli bakuli tebagikaka ate ebbakuli ewooma era gwe dokita yalimu oba oliyo nga tebagikugwangako ddi yafuna omusajja agikugwe tojja kuddamu kwogera ebyo nti muve ku bbakuli ebbakuli ewooma ejja kutwala mu bire wulira omwana wattu ono bw'ayogera ku bbakuli so munansonyi osekera mu audio so mwabali eyo nga mugamba nti temugyagala nze mbagambye kimu nti nze sikaka muntu kukola kyatayagala kuba namukwezina waliwo omuntu agamba nti nze tonzina kabuzi nze tonzina kino it's fine and okay muli bantu bakulu buli omu akole kyayagala wabula okutangazaamu bbakuli terina gwerwaza kansa kyemmanyi kyesobola okukola kulwaza muntu ng'alina ebyo bigundi bikabootongo oba biki naye bw'abanga mulamu talina birwadde ebyo trust me tolina kyogenda kuba trust me tolina kyogenda kufiirwa ate tolina kyogenda na kulwala tebiriiyo ogenda kubeera very very fine so gwe wenna mwenjoyinga ebbakuli yammwe naawe agamba nti nno nti togyagala it's your humble opinion neno opinion yange buli omu awe munne ekitiibwa mu kiti kye atayagala it's fine agyagala wamma gwe gigwe ate mbagambye ebbakuli kintu kirungi nnyo kubanga kiyambako okugatta omwami n'omukyalo okubeera nga muli wamu nga kitole kiina closeness gikireeta kigattako ku bond n'obeera nga omuntu ali so close to you munzikirize nkome wano eno olwaleero mubadde bawuliza balungi temwerabira subscribinga kulikinga n'okucommentinga gwalina ekibuuzo kyo oba kyoyagala kyonna okumanya osobola okintera mu comment section nja kuba nkuddamu butereevu essaawa yonna we mafunidde akadde okuyitamu kawodi ogyoba okasanze mu yakavudde ku Senga Face 256 jangu ku YouTube yo teekamu Senga Face 256 ojja kugwa ku channel yaffe osubscribinge buli kimu okisangako tulinako okwebuulirira eddagala okusomesa eby'omu kisenge buli kimu ojja kuba okifuna wano eno ku Senga Face 256 mweraba Mukama abankuumire mubere bulungi. Yeah.